kati zino empaka z'abadijje tulimu wano kitwale nga bola bazinenga guno omukono kati kannaswi kano empaka z'abadijje kannaswi ate bo bategese ng'omukono gwonna empaka z'abadijje abagaga bataddemu sente bali bakyajja bajja tubanga batuwendi kati tunaba kisobose but still kasita abassaabavvu tubalina wano ate ng'era be bagenyi abakulu be tulindirira bano nno be mulaba bawunya nnyonyi era nga tonankubyeko akamanangamba nti jaketi eyo yagiguze Cairo era nti agenda jimu alimba katukoye tutya tutandike Suna tutandikire ku lugendo lwa nnyonyi oba tuleke tebikola makulu olugendo lwa nnyonyi kumukale uno Sumaili oyinza obutakola nnyo makulu oyinza obutakola makulu tatandikire wa Suna ono gyatudde alinga wakukakana wansi eno naye nze mukulu wa Mbaziira abantu bakimanyi nti nakusooka okukola ku leediyo nakusooka okukola nayiribayo emyezi gyange nga giiyo nali ndi awo naye ng'oyingiddewo era bagambe waliyo ng'ovuya obudde bwo bwali bwakuvuya ali wakuvuya bassebo ne bannyabo tubalamusizzaako mwebale nnyo mwebali eddala sookera ddala okwebaza bannayuganda abatuwagidde mwebale nnyo mwebali eddala tulina benna betulaba kitiba tukizaa Mukama Katonda netugamba Mukama Katonda weebale nnyo weebali eddala twebaza mikwano gyaffe abali mu diaspora abatuwagira essanyu tuliraawo bwe tuba tubakyaliddeko eyo ekyabadde Cairo naye kyabadde kizibu nnyo tubakulisaayo mwenna mikwano gyange mwebale nnyo mwebali eddala ze twatuuse inasose kwekanga neŋŋamba okuva ku makya sinaabayo munnayuganda ayitawo nga kikaina tulindiza ndawo washi omuntu ogw'omuganda tegubula tulowo omuganda ayitawo nga toyinza kumulaba olaba jarabiya ne bennyini abatutera bagamba nti awo omanya ne wiiki nga tosanze munnayuganda muno neŋŋamba nti kati abagenda okujja bagenda kuvaawo naye munnange ekitiibwa kya Mukama kirungi nnyo abantu gye bavuddeyo ne bajja kifo ne bakikwatirira ne tugamba weewaawo kati tukomyewo ene waka yeno nenteekateeka yaffe enkulu ey'omwaka tubeera n'enteekateeka ez'amaanyi zibeera bbiri eyasooka yali nansana eyo neggwa kati ku makutano era ekyaliyo mwakiraba kakati ate tuzze olwaleero okuggalawo omwaka ku lunaku luno olunaku olugenda kubeera lwa mukaaga ng'ennaku z'omwezi mukaaga wali ku summit n'olwese ngo bassebo ne bannyabo tubakoowoola ebintu ebyaffe tebirimu nnyo nnyo kwogerera nnyo bigambo bingi nnyo tulina nnyo bingi nnyo bye tubasuubiza wabula ffe tubeesuubiza ne tubagamba nti nno weetuli ffe situgenda kugamba nti ne tubasuubiza namungi w'abayimbi nti baabo wadde ng'ate abayimbi mikwano gyaffe nnyo ebitagambika naye ffe tumanyi kimu nti ekiba kibaleese mubamugyiridde ffe kubanga ebyaffe ne bwe tusalawo okutandika ku saa 2 ez'okumakya era ffe tubaawo era tulina bye tusobola okukola ebisobola obbabezaawo mpaka enkeera ebivulo ebyaffe bibeera byanjawulo abantu abasinga bagenda batubuuza lwaki temwatadde mu kibuga wakati ennyo lwaki temwatadde nedda ekitulemesa lamwe mukimanyi kino kiba ekintu eki nti nno mu kibuga wakati tewakeesa n'obukakulizo waayo obuyitirivu oba akwogera ne luwowa ku nsonga eno Kamadi ng'ajja ku nsonga endala oba okyannyonnyola olwo kati ne tulaba ng'okunnyonnyola okungi kuba kungi tukaka tuddeko eno ebbali gye tugenda okwegazaanyiza obudde butangaale endongo yaffe tugikuba tuvaawo akasana kaase ku makya era tugikuba ne tunyumyako n'abawagizi ku makya ng'obudde bukedde era ennyambala yonena gyonna bw'oyambaddemu yambala ng'olowooza ku bintu bya mirundi ebiri mu kiro ne ku makya kuba waliwo bwe twalabanga ng'obudde bukedde ku makya nga akasikaati atandise okukasika kayongere eno wansi kati ebyo nebyo birowoozaako n'olw'ensonga eyo tuzze olunaku lwa mukaaga TMT live experience ndongo egenda kuwuluguma tusooka kulowooza ku kya sound eneeyogera etya nga tetunnaba kulowooza ku nsonga ndala twaleese mwagala events screen sound n'amataala ne stage be bagenda okubikolako kakati tetukoma okwo ffe tulina okuba nga twongeramu ekirungo ekyaffe ekyemasaka kuba tuyimiridde ku musingi gwa ndongo yawa yemasaka Masaka waliyo endongo bagiyitawo omulandi ekuba beesi ne muwogo n'akaawa n'olw'ensonga eyo twagireese egenda kusimbula ng'ejja eno nga mwagala events ereeta bweti abanaabeera wakati
obulumbaganyi obunaabatuukako tubeetonedde naye nga ye endongo egenda kuvugira ddala abalina muwogo mumusime abalina abalwadde okumpi mubatwale mu byalo kubanga eno endongo yetugenda okusinsimula ku summit egenda kubeera nzibu egenda okusifuka kasozi ako ekkirire emmanga bwetaawa byemmotoka abagenda okuyita ku luguudo olwo nga muvuga ku olwo jangu bw'otuuka ku ekyengera nnyo za staying wabbeesa jafuutuka waggulu akuyingize ku gundi ku one stop olw'ensonga eyo ensonga kati oyingidde Suna ne Mbaziira tone mujje mutuwagire mutubeereddewo nnyo titulinaffe kye tubagamba okujjako okubeebaza obwebaza mwebale nnyo mwebalire ddala tweyanzeeke kakati obankole ntya tone nga sinnajjawo ate omukyala kilabu abadde ayingidde ngambaako okunywa kaffe kano wakandikubi nangamba natuwayo ku sampo ebyokunyaabaana bakulidde mu bya sampo nya butusanyusa okulawaffe n'abali ebweru tubebaza mulyandoze kino kigaa kigaziwa lulijjo tulamusaako baawano ne nga tulamusa n'abali ebweru temwafunyayo bugambo ng'egye balamusa bali Kairo gye bali oba omugamba nti siina sente omugamba masfulus siina musente ate kifuluusi naye kitegeera omayinza ebyenyonyi nabirekera divoshi batuufu Kalasi kali kalaasi kitegeeza kiwedde ntoza mubiwulira so tweyanza nnyo tweyanzenga emitwalo gyaffe basponsors baffe lwakuba tuliwo abantu bangi omwami wa Sabulako omukyamulengeddeko awo ne Kyusi so tweyanziza nnyo mwebale nnyo okutuwagira oba waali tweyanziza nnyo tweyanzenge basponsors baffe bonna club music of course bwulira club music olwo tuba kutumukira abo mwennyini wali eri tugenda kubeera nabo era tuli nabo buli kimu kigenda kubeerawo nga kirikirya nnyo tubeyanziza nnyo for the sponsorship ne baganda baffe bonna one stop center Juliex property consultants beyamye okubanga bawa abantu ettaka mikwano gyaffe abalala ba platinum wellness spa Arapex Style Adhesive Hogo Pig Concentrate tweyanziza nnyo one stop center kino kizimbe nga tukibagamba etakera kiri wano kyengera kyekizimbe ekisembayo ng'oyingira Busega nga tonnatuuka wansi mu ttaawo so oba ova kyengera ng'oyingira Busega oba ogenda okuyingira ettaawo kyekizimbe ekisembayo nga wabeera abasirikale bategera aba traffic nabo baagalawo olw'ensonga lwo parking ngazi so tweyanziza nnyo mikwano gyaffe bonna abasabulako mbucha kampuni eno ya Wonders Beauty Products bakola bizigo na sabuni ne shampoo era nabo tutambudde nnyo nabo lwakuba nti obudde buno tebaliiwo bagenda kubanga batuwa ebizigo ne sabuni bagenda kukola abakyala enviiri amakampuni gano bonna Stream Live Avenue ye mutegeso okuntikko nakati kubanga kujja ndyonoza mukono ye mutesiteso omukulu yensonga laki era we muli ati kitegeeza ndiye ne bootamwogerako redi yaba yakuwambye edda Stream Live Avenue byonna mujja kubirabeera ku olwo bonna buli sponsor bwe tulinako awo agenda kubeera ne tent tugenda kubanga bagenda ku exhibitinga ngeri yakwolesa bintu byabwe ba clients babeera beebongera obitegeera beebuuze n'ebirala bitambulira mu layini eyo ku nsonga yaffe ebinyanyanyanya ebisinga Suna Beni abyogedde njagala kugattako bugasi ddoboozi kwongera kwebaza abantu ffenna media houses zonna radio ne TV Bambi thank you so much for this massive support. We really appreciate you guys. Thank you so much. Streamana cha kubagamba abula kitubasuubiza kusigalanga yeffe. Tugenda kusigalanga yeffe ba YouTubers, ba bloggers, the Facebookers, ba TikTokers. Tubagala nnyo mwebale nnyo kusoosowaza ensonga yaffe. Mutuyambeko mu kulwana entalo nnyingi. Batukuba nnyo emisumaali mu budde buli mu bijjukira. Naye kisesa nti era bali ba gondi baffe bali ba abani gondi baffe. Ebyabo tutune tubirabako wantu wonna tugenda okulaba akaliga ka Simoni katabuse tugenda okulaba oba oli awo okulaba nga zaasunkula ogamba kitegeeza local content alimu omulama mwebale nnyo mutufudde b'amaanyi mutufudde babbeeyi ku ssaawa eno tubayita ekyengera tugenda kukola Saturday eno tugenda kutandika ku makya engeri gye mutuwagiddemu twagala buli kadde ogenda nga naffe tukuza ekintu kyaffe ensonga yakyo laba kitandise n'oku attractinga ba sponsors ab'amaanyi ne bajja on board ba one stop center club beer ba Arapex Style Adhesive ba Juliex property consultants Wonders products n'amakampuni gonna bwe gatyo nti nabo buli lwe mwongera okutuwagira nga bongera bajja tubasaba buwangizi nabo bongere ne contracts ze tubali tusayininze z'emyaka 3 tuziveeko tugende ku myaka nga 10 and above
ekyo tulule basanyufu nnyo. Ku lunaku lw'omukaaga tugenda kuba na activities nnyingiko. Tugenda kubeerayo n'omupiira. Abawagizi ba club ya Man U bagenda kusamba n'Arsenal egemu ejjokusookawo ku makya ssaawa 5. Kitegeeza nti anaagulabako olina okujja bukyali. Then bwe tumaliriza ogwo tulinayo omupiira abawagizi ba TMT, that is team Mbaziira Tone, agenda kubanga esamba n'abawagizi baffe bonna from the entire world. Oba oli wa tiimu ki, oba oli wa tiimu ki, bonna bagenda kuŋŋaana beekuba omupiira. Ebyo byonna nno birabo era weebiri biva mbakama baffe bano ab'enjawulo n'abalala bataliiwo, tugenda bibawa ebimu mu ssente enkalu, ebirala mu items ez'enjawulo. Then tulinayo empaka z'aba DJ, era empaka z'aba DJs flyers ezo muziraba ku social media. Abaana babaddewo wano nga baregisteringa kwolwo DJ agenda okuwangula. GMT computers bano batuwadde computers tugenda zibawo bya ddala kuba twakizuula wano industry yaffe y'aba DJs ebisingamu obungi bigambo. Abamu realistically bw'omutuuza awo ogenda okubazuula nga abamu tebasaanidde nakuba mu mulimo guno, cause abamu amannya bagalina naye nga tebalina equipment, tebalina bintu bikola, right? Kati kyova olaba nga twasaze ne tugamba katukwate equipment tubawe ebyuma ebikozesebwa, nti waakiri bajja kukijjukira nti bino ebintu twabifuna ku mulembe gw'Ebinyanya Nyanya, Mbaziira Tone ne Suna bwe babeererawo, bino ebintu twabifunira naffe batuwa platform. Then ng'ovudde ku kyokubawa ebirabo tugenda n'okubawa platform, because so many people mugenda kumanya abantu mbadde mutamanyi nabo tugenda babaleetera mu maaso gammwe, ate era naffe tunatunya bwe tulabyemu ng'olaba agumyegumyemu tujja kubajjayo bajje tubeere nabo. Usanga bajja kumaliriza batandise mu ngendo ze tugenda mwendala nga yasooka naye ku nnyonyi. So wakati mu nsonga eyo tugenda kubeerayo n'okuwangula ettaka. Julix Property Consultants nga bwe yakyogeddeko, ettaka eryo weeriri lya ddala liri kakiri. Ettaka eryo mwami Serioto alina kye yaŋŋambamu ennaku ezo n'agamba nti bw'anaaba yagadde ssente tuzimuwe naye nze njagala tubawe ettaka kuba akasente akalya ne kaggwawo takujjukira. Okujjako tomanya naye nze ndowooza twalibadde tubawa ttaka eryo mu kifo ky'okumuwaamu ssente. Tujja kubawa ettaka weeriri mujje mu nkola yonna engobererwa, twabibannyonnyola tugenda kubibawa. Then basponsors baffe bonna tugenda kubeera nabo kuwulo ku Saturday okwogera kugenda kuba kwa ono wetufunye akadde buli omu ayogerera, tugenda kubafunayo kadde konna bamu nti tuwogere nga tetwagala abantu bali mu audience kwebowa, kubanga ekigenda okuba kibaleese kuba disiko ey'Ebinyanya. Era sound nga Suna wazibagambye tulina mwagala events yagenda okubeera ku main ng'agenda kuba nga ava mitwetwe Homeland ono akubenga ava Mirannamiro, kati ffe bagenda okubeera wakati awo ffe tujja okukiwulira naye nga endongo y'Ebinyanya Nyanya buli kimu kiriya. Ffe omulama gwe tuliko gwa kugijja wali we baali bagirowooleza okubalaga nti bye mwali mulowooza byali bikyamu, ffe weetuli era yeffe. Tweyanza nnyo tweyanzeege Simon. Kale tweyanzeege wayinza okuba nga waliwo kati zino empaka z'abadijje ze tulimu wano kitwale nga boola baazinenga guno omukono kati kannaswi kano empaka z'abadijje kannaswi ate bo baategese ng'omukono gwonna mpaka z'abadijje, right? Kati ffe empaka z'abadijje kati ni nnyo ku biruubirirwa byaffe. Kino ekintu kyaffe kigazi, yensonga lwaki okirabamu ne basponsors nga bw'obalaba kigaziimuko era kijja kuba kya buswavu nnyo emboozi y'akantu kali akaabwe akatini okukiteeka mu mboozi yaffe engazi. Badde nsaba obuuza ekibuuzo ekirala. Tono okugattako mututuulira badijje bonna oba ab'Ebinyanya Nyanya bokka? Ffe twayise nga twagala abaana ab'Ebinyanya Nyanya kozi twagala kukolayo abantu abalala. Ffe tuyinza okuba tetulina nnyo yatukola, ffe twakolwa abawagizi naye twagala ffe n'abawagizi baffe olwedde be tulinawo tuyambeko omwana oyo ali eyawulira ayagala okufuuka Mbaziira Tone basuna Ben in the coming years. Erinnya mpitibwa Eddie, CEO Edios Media. CEO ate kale oba CEO tubitege ku bbali naye engeri gy'oli waffe kale ate bwe ebyo bibeera birala naye nga okuyingira mutwalo gumu ebintu byonna bye tutegese package eyo mbugazi bwayo bwobanga omuntu agenda girabira ku mutwalo gumu. Singa tetubadde mu kamera twalegaye ndi omuntu oyo aba atubbye n'otubba kuba tukyogera tukimanyi baffe omutwalo buli omu agusobola, tekiriiko nti bwe mujja ababiri musasule gumu kitundu nedda, just mutwalo ebyaffe tebirimu mbw ate tembo ya mitwalo ameka mutwalo buli ajja ewaffe abeera VIP. Ekiki ekya CEO ebibyo birala tujja bikolako.
ebyokya mu Uganda oline abe kale ekibuuzo kyange kigenda kugenda erimu ababiri omulundi oguwedde abantu bafuna nnyo obuzibu mu kunoonya ekisumuluzo kya pikiwe mwakikweka era bafundikira tebakirabye mwaddamu buzikola ntegeka kufuna ng'egye mu kibawo ku luno banakakasa batya nti ekyapa ky'ettaka kyo kinaafunika mwana abuze ekibuzo mizokeera ku makya osima ekinyanja kya fuuti abiri n'okiteekeeyo wansi nga tunoonya kyapa kumbe kiri eyo wansi kakati mukama waffe omuvujjirizi yakyogedde bw'ati olw'ensonga nti yengeri erabiddwa ennyo in the recent past ne mu biseera eddala ebyeri ewala emabega yeyo criteria ebadde eyitibwamu ennyo okuwangula ebintu ebitambulira mu layini eyo yakyogedde bw'atyo era kyovalaba yagambye nti I will clarify so bwe twatulowooza ku kintu ekyo twakirowooleza okukiwangulira mu criteria bweti twayita abantu ne tubagamba buli omu akukolera akalango k'ekivuulu kino kyetulimu buli omu akola akalango kubanga tukizudde nti bannayuganda omanyi social media eno bwe yajja naddala TikTok yayongera okulaga nti obuyiiya bungi people are so much creative naye oluusi creativity yaabwe ne batafuna wawa kugishowcasingira kati ne twagala tubayambe nako mu layini eyo kati mu buufu obwo ne tulowooza nti omuntu akola akalango era obulango obwo bumu tubulinawoko nga akalango ke tunalowoozaako ng'akasinze era tuli bakubitwala ku stage siffe sinze si Suna saani yenna omuntu bigenda kusalwawo bali abagenda okubeera mu audience buli kintu kye tugenda okugaba ku olwo kigenda kubeera based on the audience's decision niba ziba mpaka z'aba DJ they are going to be determined by the audience kubanga ffe tukolera abantu era tukkiririza nnyo mu bantu abantu be batutasizaako nnyo ebizibu ebyaba abadde batulima empinde ku mabega ebbanga lyonna so tulina okusigala nga tuba respectinga buli kintu ekigenda okuwangulwa ekyengera ne bwenebeera nkofiira bweti kubanga club B erina ebintu bingi nnyo tugenda kugaba t-shirts tugenda kugaba enkofiira zibbandana ebirala binnyo bakampuni amalala one stop center alina ebintu bingi tugenda obbawa n'ebimu bye mutasuubira naye byonna bigenda kugabwa nga bisinziira ku bantu ono nti ye mukakasa nti ye nga kyetwewala kulekawo that kubuusabuusa okwo alabika akiwadde weewaabwe ettaka eri alabika aliwadde neighbor wange alagenda mukyeya kakadde ali muggyeko so byonna bigenda kubeera determined by the audience yeah. Okay, ekibuzo kyange kiyinza okusembayo era kigenda erimu ababiri omulundi ogwasembayo era ku kivuulu kyaffe ekiwedde abantu bakomplaininga nnyo nti abayimbi bano abajja abasuubuzi bwe baali badde otunuulira ekifo ne kibeera nga kirina obuweereza bwe kyetaaga okuweereza abantu era ng'onoofuna osinga kutundira obwetaavu bw'abantu bwe buli kati obwetaavu bw'abantu bwatuleetera okulaba nti ku luguudo lw'e Masaka ng'akavuga ekitoogo tusaana tuteekewo bizinesi ez'enjawulo walutwala abantu bangi ate bukya batambula ne tusalawo mu mbeera eyo tuteekewo ebintu ebisinga okwetaagibwa mu kiseera ekyo kyensonga lwaki twakituuma one stop center nga tuteekako hoteli bagiyita Just Life nga tuteekako supermarket bagiyita Equity Shoppers nga tuteekako ebintu bingi nnyo ebyenjawulo ebyetaagisa abantu mu bulamu obwa bulijjo kale byonna twabiteekaawo pharmacy coffee cafe javas obwa coffee n'ebintu ebirala bingi nnyo omuntu byayinza okwetaaga singa aba ali ku luguudo ng'akolaki ng'atambula naye olw'okuba nti nno tuli bakozi ffenna tunoonya ebyenfuna ate bw'oddira omuvubuka omuto nga tone ne banne nga balinayo ekigenderero kyabwe togaana kwegatta kwongera kubakulaakulanya ate kubanga bazze kyengera ate naffe tuli kyengera tuteeka okukwatiramu bateeke ebintu byabwe oba enkola yaabwe ebyebinyanyanyanya mu nkola bo bwe batusinga okukitegeera kuba naffe tutegeera sayidi endala naye ate mu sayidi gye bakitegeera tuba tutegeera kye bategeeza kuba nsonga y'abavubuka ate era tulina okubakwatirako n'ebintu bingi ebyo tusobola okuwa era tulina enteekateeka ez'ebirabo ebyenjawulo naye olw'okuba omukolo ogusiffe tulina enteekateeka yaago tetumanyi nsabika yaabyo naye nga tumanyi nti ebirabo weebiri tujja biwaayo olw'okuba nti nno tone ne banne abateekateeka omukolo ogwo be bamanyi ensabika yaakyo engeri ekigenda okwatulwamu ate weebali saalyagadde kwega naye ng'ebirabo one stop center egenda kwegattako abo bagenda okuteekamu
tweyanzeke ndowooza bannange bamuyise kubeere musobola okugenda ku one stop center kale mwabiwulira bisakatirawa nemugamba tetujja kukkiriza kutuleka abantu abo baagala kwera kuva gyoli nga nayo tugezaako bakirabo twagala kwendeka ebinyanya